بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين وسلم. abatulaba emabegako wali twasomesa ku mukutu gwaffe guno ogutegeeza nti ne bw'oba olaba nga bakuwadde ekifaananyi nti awo wonna waliwo mbuguze ani nebisigadde nga bakubuzabuza bwe bati emabega yimiriramu katono emabega wayinza okubeerawo ekirikwese embeekuula eno kirikwese nga waliyo amazima gaayo. Kyagambibwa dda mu bategeevu ali waffe Buganda nti anti n'essajjabbi teribulako kalungi kaalyo. Sajjabbi teribulako kalungi kaalyo. Oli akutendera bubi bwa kintu bubi naye obeera mulabufu nga ffe wano kati kibantendedde nti kibi nnyo njagala nnoonyeeyo tekirinayo advantage. Ompa disadvantage zokka, tewaliyo advantage, tewaliyo mugaso n'akamu kubanga akateeka kagamba kyebakutendera nti kibi kisoboka okubaako n'akalungi kaakyo okinoonyanga. Akalungi ako oba oliawo nga onakuwa obubi bw'ekintu alina kyakwese gwe manya nti naye mbuli oluvannyuma lw'ebibi ebyo byonna mbulirayo ku bulungi bwe balina. Era ng'era oli wasobola okuwaanira ekintu n'awaanako obuwaanyi n'aleeta sayidi yokka ennungi ng'ate obutegeevu bugamba nti anti n'omulungi tabulako kamogo. N'omulungi tabulako kamogo bwe buteeka bw'abategeevu ontendedde buli kimu. Very good. Kakale mbulirayo ate ku sayidi emu esobola okuvaamu ku mutawaana kale obuzibu bw'alinamu kubanga akeekateeka ag'abategeevu teri kibi kyankomeredde nti tekirinayo kalungi n'akamu, aye teri kirungi kyankomeredde nti tekirinaamu kakanga oba kakambaga n'akamu. Byonna bwe bityo bitambula eri abategeevu. Kati ku nankani ekwo kwatambulira this naming nti omuntu erigundi erinnya lyatuumwa program nti ekikwanjuliddwa nti kyonna kizikiriza kyereere wekangangamu n'okanga nabadde akikusigula ekifaananyi n'ogamba nti mbuliraayo kale ate n'akeekwese mabega waakano kalina okubaayo mu ngeri eyo. Kati programu eno yennyini nasomesa ku atakfir. Atakfir nga kitegeeza omusiraamu okukaafuwaza musiraamu munne. Kagamba noddira obukafiiri ekiri ebweru ekirina okubeera ebweru w'obusiraamu eyalibadde emu ku opposite y'ekigambo obusiraamu. Kubanga obukafiiri kirina opposite bbiri. Oyinza okugamba nti nno obukkiriza oba obusiraamu ye opposite y'obukafiiri, naye ng'ate opposite y'obukafiiri bwe kibeera nti bukkiriza nti opposite y'obukafiiri kyajja nnyo mu Kulaani, kyekyasinga okujja mu Kulaani okusinga obukafiiri okubeera opposite y'obusiraamu. Katonda yagenda n'alambika nti obukafiiri opposite ya bukkiriza emirundi mingiko, naye ate n'alambika nti nno obukafiiri opposite ya busiraamu mu aya ntono nnyo emu bbiri yasinga kulaga nti nno obukafiiri opposite ya bukkiriza. In any case kwe kuddira obukafiiri n'obukanyugira omukkiriza oba n'obukanyugira omusiraamu nga gwe nyina oli mukkiriza ate oli musiraamu n'obikanyugira munno. Twakiraba nti ekyo kyamutawaana nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bakitamwa nnyo. Naye waliwo obugurupu obuliwo kaakati nga bo ekigambo kukaafuwaza bwakifuula ddiini, era in fact bwe baba tebeegendereza mu maaso eyo oli agenda kubatuma eddiini y'abakaafuwaza. Ogamba bano abakaafuwaza ligenda kufuuka linnya lyo. Era ne mugundi mu academics
genda mugundi mu Google tekako nti takfiris bajja kugamba nti be basiraamu nga bakafuwaza bannaabwe takfiris kakati nga ebizibu by'obusiraamu tebikyali bya mulabe w'ebweru nga bwe tukyogera nti atali musiraamu ye mulabe w'obusiraamu n'abasiraamu kakati bano bakikyusa nti omulabe w'omusiraamu asobola okubeera omusiraamu yennyini. Eyo ye missoni yaabwe. Bungereza gye yabatuma era America eyasikira Bungereza nga empire ya Bungereza egudde, the British Empire ng'egudde mu Second World War. America eyogera oluzungu, the Anglo-Saxons bwe babayita Anglo-Saxons empire y'aboogera Olungereza. Kakati America ne fitinga mu bigere bya Bungereza kubanga yagisomesa Olungereza rather. Kati oyo najja n'asikira ebya Bungereza ne plan zonna ze yateekawo okwawula ensi. Bungereza yagenda etusalasalamu amagundi. Ensalo zonna ze tulina n'ensala Abaganda abamu ne babeera Tanzania, abalala ne basigala mu Uganda, Abagweri abamu ne babeera Kenya, abalala ne basigala mu Uganda. Nga tebaawulwangamu nti muli beeri paka Bungereza lwe yajja. Abakaadi ne bawula mu nsi ssatu. Buturuki erina, Iran erina, Azerbaijan erina, Iraq erina, ne Syria erina abakaadi. Kakati yonna gye bali ne babeera minorities nti tuli batono tuli batono awamu ne bakwata n'emmundu beerwaneko ng'ettaka wekibadde. So n'abantu abali badde n'eggwanga lyabwe ery'amaanyi ddala nga bwe kyali mu byafaayo. Kubanga omusajja eyadifiitinga eyalwanyisa basalibiyin ab'obusalaba abasajja the Crusade Wars ezaali wakati wa 1110 ne 1300 awo 1200 nga ziggwako awo nga bawambye awo Yerusaalemi emyaka 2 eyajja n'abagobawo gwe bayita Salahuddin al-Ayyubi yali musajja mukaadi. Kati olaba nga ggwanga ddene era lya byafaayo naye Bungereza yajja nerikutulamu era tulwana nnyo okulaba nti Bungereza buli Bungereza we yatukomya awo tukumyewo butiribiringa we tukumye eddiini tuyomba n'okuyomba ne tuyomba n'omusaayi nga tulwanira ensalo za Bungereza we yatukomya oba ze yatusalamu ebitabangawo. Nyinza okugamba nti n'ebya Allah twabijeemera mangu naye Bungereza bye yatuteekamu n'okulwana kakati tulwana ne tuttiŋŋana nga tulwanira Bungereza ensalo ze yatuteekamu. Kati tunuulira Bungereza nebeera nga y'amaanyi nnyo eri amawanga okusinga n'ebitabo eby'eddiini Katonda bye yabassaamu. Era muffe mulimu ka group Bungereza ke yalaamira nti tekakwatanga omuzindaalo ne kagussa wansi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Kakati awo omuzindaalo nti hutuba ewedde. Oli mumwe bayimaamu mmwe abapya tewabeeranga wakwata omuzindaalo hutuba neggwa okujjako abasiraamu nga balina okuba nga bawukanye okujjako eyinako oggwanga obusiraamu bukyayiddwa mu ngeri ki kubanga tulumba abatalina misango, tulumba buli omu, tulumba bannabyabufuzi, tulumba bannaddiini, tulumba ab'ennono. Ensonga yabaddewo ya butegeevu emyaka 32 gye tumaze nga tulina omukulembeze atuyisizza mu kino ne tufunamu kino ne kiri. Kati let us celebrate, leka tucelebrating achievements ezo. Quran zeyita ayyamillah, ennaku za Katonda. Mu aya eyo erimu wadhakkiruhum bi ayyamillah, nti Musa abantu bano b'okulembera dhakkiruhum bi ayyamillah, jaguza nabo ennaku za Katonda. Eyo aya eno sura Ibrahim aya 5 wadhakkiruhum bi ayyamillah. Ennaku za Katonda zeziriwa sikyengenda okusomesaako, ezimu ku zo ye system, ebintu ebibaddewo, system ebaddewo nejja netandikawo nga
nevaamu omugaso ogutereeza abantu ekyo kifo ayamira kubanga Katonda ayagala kutereeza wabeerawo system ejja nekozesebwa mu kutereeza mu kunnyonnyola mu kutuukiriza Katonda byagenderera mu bantu olunaku lwekyatandika ebyo bye bayita ayamira ennaku za Katonda sagadde kukisomesako nyo naye abantu ne bakuŋŋaana wali ne bagamba nti katu celebratinge ensonga kasooka ng'etandika giyise emyaka bwe giti ate oli n'afubutuka eri mu ngeri gy'atagenderedde bulungi nti alinako bukyamu n'agenda nakivumirira najerega nakozesa ebigambo ebikola bitya ebyo byekika ekyo ebitayisikana ebitayagala bumugunjufu ne bw'oba olina kyowabula omanya abategefu bonna bagamba ti naye awabula akozesa bino alaga kuwewula kusulika kujerega oyo aba awabula ate nga tuwulira nti munnaddiini nti tuwulira nti ono munnaddiini ye ng'eddiini eno erabye ono bw'atyo bw'asomesa ozumba ensonga nga togitegedde kubanga tekato eri ku ludda lwa Katonda byemu ku byalagira nti sisitemu etereezezza etaddewo emigaso eri abantu yange ekyo kiba kyange emigaso gyonna gye mufunye ng'eddembe limufunye kasooka nga ntyandanda ekitundu kino ate tekibadde mu butabanguko kubanga kino omukulu w'ennono agamba ku bantu be abagambako nti mu bukkakkamu abaaye tukyabanja naye tubanje mu bukkakkamu kati ekigambo bukkakkamu ekyo kitegeeza kikya bwa Katonda kiyise kwani kiyise ku lulimi lw'omusajja gwe tuwa ekitiibwa nti agambye tubanja tukyakola ki naye tubanjise mu bulalu mu bukkakkamu oyo aba muntu wa Katonda teri ye yegomba mirambo okulaba mirambo nga gigudde negisaasaana okuva wano okuva mu ddiiro lyaffe neighborhood yonna ng'emirambo gigudde ajja n'ajjawo embeera eyo esobola okuleeta emirambo n'agijjawo aba muntu wa Mukama aba muntu wa Mukama aya zaayogerwa dda nti omuntu ateekawo embeera faman ahyaha fakaannama ahya nnasa jamia omuntu ateekawo embeera eteekawo emirembe abantu ne batafa n'obanga kale Katonda agambye nti obadde otaasa muntu omu obanga ataasiza bonna obanga ataasiza edduniya yonna ebyekika ekyo Katonda ayagala ddembe byayagala n'ovumirira sisitemu eritaddewo wano mu bitundu byammwe obola emitawana gyaliko egindi gyaliko Kasese gyaliko Eggulu gyaliko eyona gyaliyo lwaki wano tegyaliwo yako kubanga waliwo omuntu gwe tuwa ekitiibwa yagamba mu bukkakkamu bw'ova eri n'olumbagana oba tuswazizza nnyo kyekisookera ddala kuba tukiikirira fe tetukiikirirwa bantu bafujjo tukiikirirwa bategeevu tetukiikirirwa bafujjo abakoseddwa bonna batusonyiwe sitera kwetonda nze Adamu naye ensonga eziriwo ezisobola okwonooneka nnene nnyo nga abazoonoona be bantu abatali bavunaanyizibwa muffe naye Katonda yabawa emimwa ne basomasoma n'obuntuntu kungulu tebamanyi kino kikwatagana kitya ne aya endala aya eno ekwatagana etya ne aya endala aya eno ne aya eri ne aya eyokusatu ne aya eyokuna ku nsonga zezimu zikwatagana zitya nsobole okuzijjamu kyentegeera kyetulina okutambulirako fisilimi walharb kebeere mu ddembe oba kale mu kugonjoola ensonga nga tuyise mu kaweefube kale wakulwana era kale tulwana tutya era kale tugira tutya ebyo byonna byonna birina fiqhi waabyo fiqh alharb wasilm jurisprudence obunyoragano jurisprudence ow'ebyemirembe fiqhi sikweku tawaza kokka simanya oli otya simanya osiburuka otya lalala waliwo ebinene nnyo ebyo binene nnyo biba bityo naye bwebita fiqhi okutegeera
abategeera kino baba basomye batya, abategeera bino fukaha abategeera bino baba bakole kiki kibaba bayimirirako ki omuntu okuyisa fatwa aba alina kuba ku ddaala ki aba agaziya eki mu bya knowledge mu byokusoma byasomye aba agaziya ekyenkana ki mu philosophy, mu sociology, mu sociology, ebyo byonna abagazi ekyenkana wa toyinawo wadde akabonero mu ebyo byonna toyinawo wadde akabonero kati bwe tukiikirira otya dha'fa at-talib wal matlub gwe ffe abanoonya okutulungamya abanoonya abasomesa tuli banafu ne gwe tunoonyako obuyivu bw'eddiini naye munafu wafatalibatu neyembeera nga gye tuyitamu nga ya mutawaana okubanga abali ebweru ate betunyiiza balabira ddala nga ebintu bino bitulamula tubanga batebitegedde babeera eyo ne beewuunyiza ddala olukojjange yagenda n'agamba nyina si musiraamu naye nga nyina alina ebintu bya complaining ku busiraamu namugamba nti anedda era naaba tebatutegedde bulungi ani kakati tulaba mutugamba nti bwe tunaaza amazzi mu jeneza zaffe abafu baffe netubanaaza amazzi ago tugatereka edduwa bwetuuka eyaana nedduwa endala nti tabikamu omuceere ngaolusi mwalimu n'obukyafu bwonna bwe twanyiga mu mufu bwe bityo nti ono omwana omusiraamu abitiramu nnyina bwatyo nti eyo byemugamba nyina yamuddamu n'amugamba ekyo kituufu kubanga ffe ate tetuli basiru nga mmwe ekyo kigamba ekyo ogamba nti tekisoboka kutabika bukyafu obwo ne tubuteeka mu byakulya ekyo kikwata ku ffe abategeera ffe tetusobola kubitabikamu kakati ate ffe tuli basiru nga mmwe teyamuddamu yasirika nga talina wamutandikira nga maama agamba nti tuli basiru nti era n'ekyo tukirabanga ekyobugezi byetukola ffe tubibanga bya bugezi era ogamba nti tekisoboka eyo yendaba y'abagezi nga bo so si abasiru nga ffe omwana awe yakomya nnyina nga talina nawakumutandikira nga maama alina obujulizi obulala va ku bino bibatuwayiriza ebijinika ebyo ebikyafu naye nga alina obujulizi obulaga nti waliwo ensonga nyingi nize tutategeera ate netuzogereramu ng'okulumbagana abantu abatalina musango ate nga tetubategedde butegeezi ebyo byonna byonna kati oli gwe mukosa bulijjo nga tomutegedde alabira ddala nti buli kyoyogera oba tokitegeera kyoyogera ku buwangwa bwonna tokitegeera kuba tobuuza nkonawo nakuwa buwangwa nti owaayi kino nekino ebyemiziro nakani ebyokwanjula nebitambula bwebiti bitegeeza ki togenda nko ku bakugu baabyo mudde eyo gye tudde netwekonga ate netujja okwekonga kwaffe netukweta mu public nabaali ababitegeera bannyini byo ne bategeera engeri gye twalalambadde edda mu ngeri eyo kakati ebimu ku bireeta atakfir abasiraamu kafaza bannaabwe ngenda kubita kumpi nnyo wano kwe muli oluvannyuma buli kimu tujja kukyogerako aljahl bishara wa dahalat alilm ekintu kye bayita legislation ashara legislation nti kati okuteekawo amateeka tetubimanyi amateeka gateekwawo ddi etteeka liriteekwawo ekyo nakyo tetukimanyi ate twagala kulamula abantu mu byamateeka dahalatul ilm nga totoli deep oli superficial knowledge olina obugira kungulu oliawo obugira kungulu oli ku kadaala kano akasooka ka swimming pool kati awo olina okuwugira
kati ate oli mu kuyisa fatwa eza eri abali mu deep waters bye balina okwogera ne styles balina okukozesa styles balina okukozesa gwali wano kadaala akasooka ka swimming pool naawe soyagala okozese ojja kutomera step eyo eri awo kubanga gwe olina kuwugira na mu mazzi gakoma mu maviivi olina okweyalamu bwoti tosambagala n'ennyo ojja kutomera ojja kusamba dino step eno eddako kati ogenda kwekosa kubanga obeera mu mazzi mampi gwe ate oyagala okuwugira mu mazzi gali amawanvu ekyo kireeta ebizibu ogenda okulaba nga omuntu akafuwaza abasiraamu banne obwetaavu bw'etteeka obwetaavu bw'endaba bubeerawo ddi lisobole okufuluma kiki ekyetaagisa kiki ekizeewo ekyetaagisa okukafuwaza abasiraamu banno kiki ekizeewo abaffe ddala tolonzeewo na kaseera kakyamu nnyo ako kafuwaza boddidde omuntu ayimiriddewo ku lw'abasiraamu n'ekitiibwa ky'abasiraamu ebyokutaasa abapalestine kanjogera example eyo tuleme berekera abazungu tuleme berekera South Africa minisita mulambo wa South Africa eyagenda mu International Court of Justice minisita wa justice wa South Africa n'ayimuka n'agenda n'akwata obujulizi bwonna obuva e Palestine n'alwanirira abapalestine mu International Court of Justice. Tulina baminisita bamekafu abasiraamu abawarabu n'abasiraamu mawanga bagafa amayitirivu ennyo abataakola ekyo wadde deputy minister simanya permanent secretary simanya bandi bonna tebalinnyayo abasajja bakwata ebintu ebyo genda okulwanirira abawarabu abasajja bana abafa nga boogera oluwarabu bagendayo mu ngeri yakwewuunya nga beewuunya nti naye ffe tetuyinaamu kaabuntu kubanga ak'obuntu si ddiini yebatwala nti gye bagatta n'abaana abapalestine no obuntu bwe bubatwala kati bagenda okulaba nga ffe ekitubuze buntu kale obusiraamu bwatulema naye obuntu obutwala South Africa baminisita ba South Africa mu kooti ya International Court of Justice n'obuntu tetubulina eddiini nyangu nnyo kulema eddiini nyangu nnyo kutulema n'amadiini tugakyusa buli kaseera kyetutagenda kukyusa bwe buntu nti muntu tetugenda kikyusa wadde twagala nnyo okweyisa nga ensolo still osigala ng'oli muntu wano osigala ng'oli muntu wabula wayingiramu ogusolo eddiini omukatoliki enkya muprotestanti omuprotestanti enkya musiraamu waliwo n'abasiraamu mu ntegeera yaabwe baba banyiize ekisimanyi oba abamu baba bakoze eki nga banoonya kisimanyi nabo ne bakyusa abadde akedde ku makyanga Khalidi nga Sheikh Mulamba Khalidi olwegwe bamuyita pastor Khalidi pastor Ibrahim pastor Hakim pastor abo bona nali mbawuliddeko ab'ekika ekyo tuzikyusiza bwe tutyo ekitagenda kukyuka bwe buntu kati bwe South Africa bwe zitukiramu negenda mu International Court of Justice egiri abapalestina kwa tukutuga nze n'abapalestine nze South Africa ndina muddugavu ndina mugobezi wa Kristo n'eki kingattano n'obuntu era obuntu obwo ne butwala mu kooti n'emegerayo Isirayiri nga ffe byonna obusiraamu buganye n'obuntu buganye obusiraamu ne bugaana n'obuntu ne bugaana ne wavaayo eggwanga limu mu ffe lyo ne libeera n'obusiraamu wadde bawukanya n'amadhehebu abapalestina bonna abasunni amadhehebu twawukanya newe tuba twawukanya nze kanveeyo mufiiririre bonna abakulembeze b'abantu abamadhehebu agabashiya bonna banasrallah bakasimu sulaimani bani bafauzi shukri omusajja oyo owa Hezbollah eyagenda n'ataasa abasunni b'e Bosnia mu 1994 n'atwalayo emmundu ng'awuga nazo okuyita mu nnyanja
celebrating otya nti yaluse n'afa fauzi ng'ekyo kye kimunoonyesa paka lwe yafa kye kyamunoonyesa paka lwe Isirayiri n'emusse ng'ate mutta lwakulwanirira Palestine abasunni Kayole n'avaayo mwawukanya n'amadhehebu mulina Isirayiri etta Abapalestine mubonga ne Isirayiri etta Abapalestine olina agamba nedda najjayo ku kitiibwa ky'obusiraamu obadde ky'abasiraamu ababadde baswadde bwe batyo nti tulina gatima ga nsolo obuntu bwali badde butuposhinga ne tusaasira Abapalestine ne tugoba Bungereza n'Amerika n'ani embasi zaabwe ne tuzigoba twalizigobye olw'obuntu n'ebyo nabona biri mawanga gaffe omu bw'ate n'avaayo abaffe tawqit kati timing kano ke kaseera akayita oyo azze okutaasa ku kifaananyi ky'obusiraamu akitaase nti waliwo n'abasiraamu abalinamu ku buntu kano ke kaseera akamuyita omukafiiri kake kaseera bw'olabanga olinga ake kaseera kalonzeewo okumuyita omukafiiri ng'omanya byatamanyi bingi otayitanga nakusomesa ddiini teyitanga nakuwa fatiwa kubanga tamanyi na timing ngate Allah akolera ku timing Allah yennyini akolera ku timing waliwo bye yasirikira paka embeera n'ekyuka n'alyoka abyogera yasirikira abatamiivu mu busiraamu n'abasirikira teyabaita n'abakafiiri nga batamiira ne bajja ne bagwa ne mu muzikiti nga batamidde paka lumu ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza benninawo la taqrabu ila salati wa antum sukara gakati nno kale ebiseera by'eswalanga temusembera ila swala wa antum sukara nga mukyatamidde nga mukyazunga abange Mungu yagamba ya ayuha alladhina amanu abange bakkiriza bange kati ebiseera nga tannaba agamba nti kana akagugaana wengugaanira wano n'eddiini bajja jinkuba bajja kuba kubanga baalina addiction baali deeply addicted era n'omusawo kyayinza okugamba omusawo agamba nti omwenge kikiri ngudde mu muliro ngudde mu accident mwenge kati obanyi kyobaokola nti kene onywa kyenkanawa ewiiki ntya nemaliramu ebidomola nga 3 mbimalawo kakati ojjako kale ogira onywa naye 2 okome oluvannyuma lw'omwezi nkugamba kati bintu bya kisawo siri mu ngeri yogo gy'obugumamu kubanga Mungu tabuguma yagamba ya ayyuhalladhina amanu abange bakkiriza benninawo la taqrabu ila salati wa antum sukara kakati nno kati eswala temujjanga mutamidde kati Mungu akulembedde abasawo n'abasawo ab'ennaku zino abayigira ku Mungu era abamanyi aya ya Qur'ani eno kyetegeeza abasawo abamanyi aya ya Qur'ani bwe batyo bwe bajjanjaba addiction okuwuga mu mwenge nga gwenna oguwuga mu buwuzi gwafuuka kitundu kuggwe nga oba togunyweddeeko teweebaka kati oli mulwadde ojjanjaba otya ojjanjabwa nga Allah bwe yakutandika kakati nno bwemba mujja okusaala kati awo temunywa kubanga okutamiira kuno kweleme kuyingira mu swala bwati Mungu bwe yatandika okugujjanjaba era n'omusawo bwakugamba ate gwe obuguma kubanga bino oyagala bitegeera oba obitamwa nnyo okusinga Katonda gwe kyoyawukana ne Katonda hakimu buli kimu akiteekawo kiraga ate gwe oli wakavuyo Katonda hakimu al-hakimu buli kimu akiteekawo kiraga era nekifiitingawo kati temufaanagana naye gwe oli fawdawi gwe oli wakavuyo ate Mungu si wakavuyo n'olwekyo yakitandika bw'atyo abakkiriza benninawo ate nga mukafiiri gwe naye ate Mungu omutamivu yagamba abanga abakkiriza benninawo kati ya ayyuhalladhina amanu kati bwe gweta omukafiiri ye yamuyita amanu mu kiseera ekyo kugamba kigambo tawkid
kati timing essaawa eno mumbeera bweti omusajja ono nina mubogolera mumbeera nga bwe tuli oba kubanga timulwadde kamujjanjabe mu byekisawo nga mu byekisawo treatment nga Katonda bwe yakitambuza abange kati nno obadde onywa mmeka nti 3 ebidomola 3 akendeezaako ekimu kireke naye jangu ndaba oluvannyuma lwa wiiki lw'omwezi n'akomawo kakati oli otya nti kati kyagira nnyo n'ekyokubiri kireke ogwo omwezi nemugenda mu mwezi ogwokubiri kakati olira otya ne kakati kino nakyo ekisigaddewo temako half kakati oluvannyuma lwekyo kati owulira otya kati sikyalekati biviireko ddala okuva olwaleero innama alhamru kati okuva olwaleero innama alhamru walmaisir walazlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu okuva olwaleero ngeri gyinzi mbabebbereza omwenge zaala n'ebirala rijsun min amali shaitan fajtanibuhu byonna bikyafu shaitan bunafu bwa mwoyo bwebabireetera mu byewale abantu bagamba nti aya eyongese omwenge gwayibwa e Madiina ne gugira okukola omugga nga aya eyesse kubanga bano tebakyagwetaaga mu bulamu bwabwe tegukyabakutte nti guli munabulamu bwabwe Mungu agenza ababebbereza n'agubalongoosaamu ne bakomawo yagenda ogamba nti kati muguyiwe nga tewakyali agamba nti Muhammad ekidiini kyo kiikyo oyagala kutotta nze nebakira ku mwenge nze nkola bwe waliwo akaseera that transition multi-phased treatment phase enziyanjaba ng'egende ya mitendera bwate Mungu yatambula Mungu ow'amaanyi ennyo Mungu nanyini busiraamu yabutuwa Mungu nanyini Qur'ani Mungu nanyini buyinza bwonna obuboggola obutta obukola ki obunyiiga obwesasuza bwonna bulina naye bwate bwe yatambula era mubaligi omutuufu simanya oba ddaai omutuufu alina kuyiga Mungu nanyini buyinza bwonna ebintu bino yabikwata atya kati gwe ne onsor ne elementi ya timing embeera nga bweri ne time yakyo gwe essaawa eno gy'olonzeewo nga tuli mu buswavu eno n'eri nga n'omupalesitayini ali mu kunyolwa okuyitirivu ng'abamu bavudde mu busiraamu abapalesitayini bangi bagoberezi ba Kristo bangi naye ate beeyongeddeko kubanga bayise bayimaamu ne bayita bamufuti ne bayita baani bonna baganya ogenda nina statistics nga bomu bamuvuddemu nkyagala ekyo nno nkitamwa naye ate ffe twetikka kinene nnyo mu kuvunaanwa okw'emisango gyonna gye balikola mu nsi muno tugenda kwetikka kinene nnyo tugenda nakwanukula kinene nnyo lwaki embeera eyo eya fitina gye bali twagiteekawo timing aljahal bishar wa dhahalat alilm oli superficial oyogera kungulu oti oyogera bintu bya deporters abalina kuwugira mu mazzi mawanvu nnyo kati beweesimbyemu ogenda kuleeta bituswaza byereere waliwo itiba alhawa wal aghrad alshakhsiya okugobera hawa nafsi n'ebigendererwa eby'obuntu nalibadde sikigenda nnyo ekintu kino kuba sirina budde wabula aya eri mu Quran mu surat Nisa ya Rabbi egamba bweti abange abakkiriza idha darabtum fi sabilillah ombanga mutambudde nga mutambula mu byankuweereza Mukama fatabayyanu mubeere nnyo begendereza wala taqulu liman alqa
ilaikum salama temugezangako ne mugamba omuntu abatoledde salaamu nti lasta mu'minan daba gwe ontoya salaamu gwe kikafiri gwe tolina mukkiriza lasta mu'minan tolina mukkiriza kikafiri gwe ontoya otya salaamu abanga bakkiriza ya alladhina amanu idha darabtum fi sabilillah mbanga mutambudde nga mubyokuweereza mukama bwe mubeera mu mbeera yakuweereza mukama fatabayyanu we muba muli bantu ba mukama fatabayyanu mwetegereze mubeere begendereza nnyo wala taqulu temugezangako gamba liman eri omuntu alqa ilaykum salama abatoledde salaamu nti lasta mu'minan tolina mukkiriza nogano jiddamu nga kyozeemu tolina mukkiriza tabtaguna arada alhayati dunya nga munoonya ebyokufuna ng'ekyo kyemugenderera muli munoonya byako ekyokudinayenga ogaana omuntu ono n'omugoba ne mubikkiriza n'omukola kino ate onomukkiriza ani nga olina kyokinoonyamu olina kyoyagala okukifunamu bano abantu baali waliwo abaabayisa obubi omusajja najja natwala salaamu naga nti ate olina mukkiriza n'ebibyo obusiraamu butukkiriza bitwala kuba tolina mukkiriza ne bamugjako ebibyo kubanga bwogamba nti musiraamu ani butakike weekwasa kumunyigiriza kati beekwasaako nti tolina musiraamu ne mariyamu yaffe ne bakatwala mungu ekintu ekyo nekimutama nekimutama naga nti mwenno abanga bakkiriza mumambi ya mukama mwetegereze nnyo temugamba omuntu yenna abatudde salaamu tali mukkiriza tabtaguna arada alhayata dunya nga nekyemutonyamu kumunyagako bibye kumunyigiriza kumuggyako bibye nga mwekwasa n'okwekwasa musimanye ebyabatali basiraamu musimanye ebyabakafiri tukkiriza okubitwala mungu ekyo yakitamwa yakigaana yakigaana n'agamba nti fa inda allahi maghanimu kathira eri ewa katonda waliwo ebyenfuna bingi bimusobola okufuna mu buntu bulamu inda allah mu buntu bulamu obwa katonda musobola okufunirayo ebitaliiko nakuwoza ebitaliiko nakunyigiriza mu kifo kyogenda nga mubba ebintu by'abantu mbwe si bakkiriza ekyo mungu eri akikozeeko oba gye nali nkiwedde kyonna yonna ng'okyogedde bwogezi oba wali okyetabyemu byabakafiri kafiri wallahi wakola kintu mungu kyatamwa mu aya eyo alawamilu siyasiya waliwo causes ensonga za byabufuzi wala ijtimaiya waliwo eziri social era ezireeta abantu okafuwaza bannabe ataathuru bilmadhabi bibadi almazahib okubanga nga gwe amadhehebu ekintu ekitibwa amadhehebu kyekikuli ku mutwe kyekikusalirawo ani goyina wajo olina okusomera ani goyina okusembeza ani goyina okugoba ngeri olina baden wetusa omugugu ogw'amadhehebu mbulize wallahi ayina kubeera bwati ayina kwambala bwati ayina kufaanana bwati ayina kukola bwati ayina kutunula bwati ayina olina baden wetisa omugugu naoliawo ensi yonna ekuzitoweredde olaba abasingamu obukyamu abasingamu boyita abakyamu obwongo bwo boyita abakyamu bebangi bebalina obuyinza bebakola ki oliawo ne mungu oyagala mumunyiigira mbusimanyi lwaki abakyamu ate bebasoose okuwa riziki ate gwe omuntu wennyo omuntu wennyo nengoye teziriko nfuufu simanya biki ate sigwe gwasoose okuwa oliawo olina baden wetisa agagugu gakuzitoweredde wena tokyassa kussa ngenokusa tokyassa kati come on ogenda getika wano ku nsi ne ku nkomerero kubanga byonna wabikozesa butamanya wakusakusa butamanya wadde ayinza okuddiramu akatonotono ayinza okuddiramu akatonotono na Imam Ali bin Abi Talib yali ayogera ku bantu abasooka okukafuwaza basiramu bannaabwe bali babaita bakhawarij era basooka kukafuwaza Ali abakhawarij
omuntu gwe bakaafuwaza yali ali. Era abantu abatambula naali bakaafuwayizibwa nnyo bakhawariji. Ate bakhawariji balina babasikira ne kaakati bakaafuwaza nnyo omusika wa Nabbi Muhammad gwe bayita Ali, bamukaafuwaza nnyo. Abasikira bakhawariji genda mu byafaayo, bakhawariji bakontana naali Imam Ali gwe bakontana naye, era gwe basooka okukaafuwaza nagamba gwe Ali oli kafir. Kati ekyo nti Ali omukafiri nekigenda nga kisikirwa wadde Ali yafa kali n'abo abamugoberera n'okutuusa olwaleero wali abayita bakafiri. Baani abayita bakafiri? Abasika babakhawariji. Ekigambo ekyo ndoza mu Luganda bakhawariji bamanyiddwa nnyo. Ekigambo kyekyo kyagandibwazibwa bakhawariji babina bannalukalala nga bo omusiraamu asaala gwe batasaana kwenkana nga Ali bwe yali mwirimu ye. Nabbi lumu yagamba aqlakum Ali, yagamba basahaba be aqlakum Ali, abasinga okulamula mu bwenkanya ya Ali. Aqlakum Ali nabbi watu yagamba. Kati omuntu okubeera qadhi nti alamula alina okuba ne knowledge nnene, alina okuba ne knowledge nnene okubanga olamula. Nga mukadde waffe yafudde Kanyehamba bw'omulaba bwe yabadde Kanyehamba mu scholarly field, oyinza mugeza naani mu scholarly field n'obulamuzi bwe yatambulirako? Ogenda mugeza naani? Oyinza n'okugamba nti Uganda nga yafiiriddwa nnyo, omuntu atazikawo. Kati bwe bityo aqlakum Ali ali ku topi y'Abakanyehamba yoyo Ali Nabbi Muhammad ng'akigamba basahaba. Kati oyo gwe ofuutukawa gwe atalabikanaku ng'oli awo n'akawuka oyinza okukalaba, oli microscopic. Okubeerawo okwo mmala nakuteekako bitangaaza bunoonya obuwuka bw'ensiri ndyoke ndabye nti wooli osobola okwesimba musajja oyo bw'ati n'ogamba nti mukafiiri. Naye yagamba nti weyali nga bamutemye nga agenda okufa, yagamba la tuqatilu lkhawarija ba'di. Bakhawariji bano oluvannyuma nga mmaze okufa temubalwanyisa. Tunuulire omusajja tuli omusajja nga yamutema wano yali mukhawariji. Eyatema Imam Ali wano yali mukhawariji, naye yagamba la tuqatilu lkhawarija ba'di, nga nze ngenze abakhawariji temubalwanyisa oluvannyuma lwange. Nayongerako nti falaisa allazi talaba alhaqa fa akhtaahu, kubanga omuntu abadde anoonya amazima ne gamubula bubuzi ng'era abakafuwaza kakati bwe bali. Muli bambi olabanga ngenda ne mbatunuulira nga balina obumalirivu buyitirivu, naye obumalirivu obwo mu kunoonya amazima bambi ne batagatuukako. Nti wadde batuuse ku bukyamu naate obukyamu obwo ne babuteekamu obumalirivu bungi nnyo. Mbatunuuliramu nti negamba nti Mungu ono yayawukana. Ono abadde anoonya mazima bambi tagafunye, kitegeeza afunye ekintu ekitali mazima naye ate akiwadde obumalirivu buyitirivu nga bwe mbalaba. Nsinzira wali nempumula neŋŋamba maskini. Falaisa alladhi talaba alhaq fa akhtaahu, kubanga oyo abadde anoonya bambi amazima ne gamulema kufuna, tafaanana kalladhi ng'oyo talaba albatila fa adrakahu. Ate tebafaanagana n'oyo nga ye yakera ku makya n'anoonya kuteekawo bulimba nga bw'ayagala okuteekawo mu nsi ng'obulimba bumufuula omukulembeze. Fa adrakahu, ate era nakyo n'abufuna. Olaba nti nno abantu bano bombi bafaanagana mu natija, bafaanagana mu result kiki batuuseeko, bombi tebafunye mazima. Ono akedde ku makya
nga mazima agamanyi n'agakuba etteke n'ateekawo obulimba era ne bumuweereza oyo aba ku bulimba. Naye ate noono yabadde anoonya mazima bambi n'atafuna busobozi bugatuukako, kitegeeza naye aba ku bulimba. N'oli yanoonyeza obulimba naye aba ku bulimba. Naye Imam Ali yagamba nti bano bombi tebafaanagana, bombi bakyamu naye tebafaanagana. Ono bambi mu Khawariji, nga Bakhawariji be bamutta n'okumutta, yagamba nti ne bamukafuwaza n'okumutta ne bamutta, baga nti ono badde banzise, babadde banoonya mazima naye tebafunye busobozi kutuuka ku mazima. Tebafaanagana na Muawiya nga ye ebikwata ku Nabbi Muhammad, ebikwata ku nju ya Nabbi Muhammad, ebikwata ku baana ba Nabbi Muhammad, bazzukulu be Nabbi Muhammad bwe yagamba sayida shababi ahli aljanna, bebakulembedde abavuka mu jjana, ebyo na Muawiya abimanyi, ebyo n'abimanyi. Kakati ye asazeewo okubirwanyisa naye ng'abimanyi. Kakati ono ye ng'alaba obulimba n'effujjo lye limukolera, tebalina kufaanagana. Noono mu Khawariji abadde anoonya amazima n'atagafuna. Oyo ye musajja Nabbi sallallahu alaihi wa sallam we yagamba aqlakum ali babange mwenna abasinga okulamula yaali mu bulumi nga bamutemye wano, bamutema wano, kino ne kidde eno, obwongo ne bweyoleka. In fact n'ekiso ekyo Khawariji kyajja n'obwongo, naye nawangaala ennaku 3 ndala nga wano weeryebudde nga n'ekiso kiriko obutwa. Nnaku 3 ali mu bulumi obw'ekiko ekyo, ate n'ayogera bw'atyo. Kati okwetikka madhehebu ago nze nakubeera bwe nti atali bw'ati tasobola kubeera mutuufu. Ne bw'aba alina ekintu ekituufu kyakoze nakyo kinakubeera bukyamu, n'oba alina ekituufu kubanga siwa madhehebu go bwina kubeera bukyamu. Ebikiko ekyo biswaza era tebankozesa ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Waliwo albia alilamiya wa thaqafiya, environment eya propaganda y'ebyamawulire n'ebiri culture ebyo, kubanga kati waliwo kye bayita horrible jilitha al-khamis, nti no the 50th generation war biri mugundi mu political mu political gundi terminology ziriwo kakati ennaku zino, political vocabulary y'ebyobufuzi bagamba nti no 50th generation war, omule entalo z'abaana, entalo ez'aba Gen Z, Generation Z, Gen Z, entalo ezaabwe zeziruwa, entalo ezaabwe za bigambo na propaganda na mawulire nakola ki nakubijjisa kintu kibadde kituufu ate nakulungiya kikyamu kaddaku bagita 50th generation war. Che Guevara omusajja Omu-Argentina yafiire Bolivia, abateekawo revolution ya Cuba, najja ekonga awo arwanike ekonga awo bayenonolere nebimulema nga abakongo tebategeera. Bwe yavaayo okuddayo eri Cuba nafiire Bolivia, era ng'ali ku struggle ey'okulwanyisa abagundi abazungu n'abanyonyonzi. Yagamba engeri abazungu gye babijjisa kuba balina amawulire bannanyini mawulire babijjisa n'ekikyamu. Abalwanyizi b'eddembe nga Mandela babayitako baterrorist, Mandela. Naye yagamba nti nno bano abasajja bagamba ikdhib wakdhib hatta tusaddik nafsak. Keera ku makya olimbe paka lwokeera ku makya nga tokyajjukira nti okozesa na bulimba
nga tukyajjukira nakujjukira nti byoliko nti oli ku mission ya bulimba wabula ng'otandise n'okwekakasa nti ebirimbo byo bigabeera amazima ikdhib limbo hata tusadiki nafsaka okutuusa lwonotandika nti otandise n'okwerabira nti oli mulimba wabula nga ebyobulimba byofuluma nti bikulabikira nga ge mazima ebyekiko ekyo nze mbirabye omanyi teriyo umma yali ekayanye kutwenkana teriyo umma yali ekayanye kasooka nga eyagiteekawo avaawo okutuuka olwaleero teriyo umma yali ekayanye nerwanagana kwenkana ffe abasiraamu al umma al muslima teriyo nabano bona bakafiri banasibanya banashiriki aniani owa buganda ogiyita shiriki busogo ogiyita shiriki aniani eyinza okubeeramu nobuntu obugitawanya obutinitini tekibulayo waliyo gundi owekika gundi waliwo abagize mukulu wekika waliwo bagize tebubulayo naye bw'obugerageranya n'ogerageranya n'ebyaffe nakali kalimu okuyiwa omusaayi abaganda nga balwanyaganye kuyiwa omusaayi nti bali 1% incident z'okuyiwa omusaayi ziri 1% teziwera na 1%. Ate bogerageranye ne waffe affe tuli 90%. Kakati gwe oli 90% mukuyiwa omusaayi makati gwammwe. Osobola okugamba nti oli musajja oli nga ne 1% agiweza. Osobola omugamba nti nno olina nekyomusinza. Kati oli wagambira nti oyo n'ebizibu bye bimulinnya ku mutwe yensoga lwaki alaba nga ffe alina kutwogera bwe tutyo bakafiiri bonna bakafiiri be baganye okugenda okuddaabiriza omupalesitayini ate bano bakafiiri bagenda muddaabiriza oluvannyuma lwaki gamba bukkiriza kigasiza ki munno ali mu buzibu nga nabbi Muhammad yagamba nti abakkiriza mu ngeri gye balina okusaasiriŋŋana okulubiriŋŋanwa balina kubeera nga omubiri ogumu idha shtaka minhu udhu ekiyungo ekimu ekiba nga kyekifunye ekiwundu obulumi bugenda mu biyungo byonna eriiso nga siri eriko ekiwundu kiri kagere ate eriiso ne likaaba bwe bati abakkiriza balina okubeera wadde ate akagere tekafaanana liiso ne function n'emirimu gye bakola mu bode yonna ey'obusiraamu mu bode yonna ey'omubiri the whole body human structure nga emirimu egikolwa eriiso si gye gikolwa ennyindo si gye gikolwa omutima ezo organs zonna si gye gikolwa okutu sigokola naye ate ogenda okulaba nga bisaasiriŋŋana nga ekitafunye ekiwundu ate kino kyekikaaba ekitafunye ate kino bwe bityo ekigize ate n'okuwulira sikyawulira bannange okugulu kwange bakumenye n'okuwulira sikyawulira ompita sikyawulira kati ate okuwulira kuli affected olw'okugulu okumenyese bwe batyo abakkiriza balina okubeera ng'omu teyeerabawo aba takyetegeera nga ekiyungo ekirala ye munno ekiyungo ekirala nga kifunye obuzibu hadithi eyo ya nabbi nga eganya okukola ku bapalestine ngeganya okukola ku balibiya ngeganya okukola abasiraamu bali mu kwebbika bali mu nnyanja batoloka bagenda eri ebulaaya badduka mawanga gaffe nga tekikoze ku abo abatuddukamu bagende eri bwe batali basiraamu bafunireyo eddembe lwaki abo tetubaddaabiriza ne beegomba butadduka bwabwe ate ne bagenda gye balina okusaasirwa walala kubanga ffe okusaasira kutubuze lwaki tuli bonna babi ani kigasizza kitya gwe omulungi ennyo kigasizza kitya munno omulungi munno nga n'obutafaayo ku mulungi munno ojemedde nabbi wo eyagamba nti mulina kubeera ng'omubiri ebiyungo ebikola omubiri ogumu nga te ebiyungo tebifaanagana n'emirimu gyabyo ku mubiri ogwo tebifaanagana naye nabbi wo bwati bwe yakugamba mukolagane wadde temufaanagana kubanga mulimu umma ya Muhammad ebeere ng'omubiri temulina
omubiri gwonna gwonna tegusobola kubeera mutima nti eriiso mutima naye mutima yes mubeere nga temufaanagana nga bwe mutafaanagana naye tebirwanagana ekimu nekima kigaana okufa ku kinnaakyo accident gaddize wano omutima gukola nakino kikola amaaso wenjira bwe nti nsala ekkubo kasita eriiso ligaana okuweereza neligana okuweereza ebiyungu ebirala eba accident wali omubiri ne gufa oba amatu ne gagana okuwulira eŋŋombe accident bwegwa byonna ensigo zifa omubiri gundi nekifa ekibumba nekifa ezona organ buli kimu kirina okutaasa kinnaakyo eyo umma y'obusiraamu erina obutafaanagana naye ate erina okulwanirira omubiri gwonna gwe bayita umma gubeere nga mulamu kati ojeemye n'ebyannabbiwo byeyakugamba okusoma ebifaanayo byonna byeyakuba bikulemye okutegeera oli mu kunonooza balala bakafiri okay bakafiri kigasi gwe gwobukiza bugasiza butya nga nabbiwo bwe yakusomesa newuwo wenyini mulimu enkaayana ozikutta otya enkaayana mu makatiiko nga nabbiwo yakugamba mulinga mubiri gumu temujja kufaanagana naye mukolagane wamu ekiko ekyo ensonga ezeeta atataruf nze ngezako okuziyita ku ngulu naye ndowooza nyinza ate okukomawo inshallah neyongera okuzitaanya naddala oluvannyuma lw'ebyo byonna twekaafuwaza n'ekisigadde okubekaafuwaza kuno kyeyolekedde kiki mubikolwa kyambadde ddiba ki mubikolwa okwekaafuwaza kuno kwambadde ddiba lyetuyita attatarufu okutambulira ku mabbali ne mugaana okutambulira mu makkati ng'ate obusiraamu diinun wasati obusiraamu ddiini ya makkati wakadhalika jaalnakum ummatan wasata bwe kityo mu abasiraamu mmwe twabatuuma twabafuula umma erina okutambulira mu makkati litakuna shuhada ala nnas wayakuna arrasul alaikum shahida litakunu wakadha jaalnakum litakunu shuhada ala nnas mubeere bajulize eri abantu nga mukola observation muli observer kuona ali eno aleeze ennyo noona ali eno alebeze ennyo bonna mmwe mubabuulira ekituufu ekirina okukolwa badde mu makkati wayakunu rasul alaikum shahidan ate nenabbi mumwe abasiraamu abeere nga yabakolako kalabalaba wammwe bwebuto obusiraamu bwena okuba naye attatarufu okutambulira emabbali ne muleega paka omugwalo gwagala okutuka njakisomesaako inshallah ku mulundi oguddako tulabe aya ne hadithi n'ebigambo ebirala ebitambulira n'okuleega okwo okutambulira ku mabbali n'oleega n'oleeta obwannalukalala mu busiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.